inako oluganda batuli kumpi nnyo mu bulamu bwaffe ne mu kufa kwaffe. Allah subhanahu wa ta'ala kyabaga nti wa ulul arhami ba'dhuhum awla bi ba'dhin fi kitabillah. Abantu be mulinako oluganda be basinga okubeera ku mwanjo gye muli mu sharia mu busiraamu, kubanga bakusikira ne bwoba ofudde emmaali yo be bagigabana. Abooluganda lwo bannyoko taatawo bonna maama bo bali mu bantu abakusikira. Ne bw'oyisa obulungi mu bantu ne bw'oyogera mu bantu ng'oyogera bulungi naye nga abooluganda lwo tobayisa bulungi, okweyisaako obulungi mu bantu kuyinza okutakuyamba. Omuntu ne bw'obeera nga oyamba nga bakumanyi ku kyalo nti oyamba nnyo naye nga mu baganda bo tolina b'oyamba, okuyamba kukuyamba abantu kuyinza okutakuyamba. Kubanga Allah subhanahu wa ta'ala bw'atyo bwe yakulembeza abantu be tulinako oluganda. Wahatta olaba n'abatali basiraamu Allah subhanahu wa ta'ala nabo yatukubiriza okubayunga n'okubayisa obulungi. Asma'u binti Abi Bakr yajja eri Nabbi Muhammad sallallahu alaihi wasallam n'amugamba nti ya Rasulallah, owange omubaka wa Allah, nina maama wange naye maama wange anyunga andeetera ebirabo, ayagala muyise bulungi maama wange omuto. Nabbi sallallahu alaihi wasallam awamu n'ekyo amugamba nti omwama wange oyo si musiraamu, nabbi maama oyo muyise bulungi muyunge. Allah subhanahu wa ta'ala nasse etteeka mu Qur'an n'agamba nti la yanhaakum Allahu ani alladhina lam yuqatilukum fi ddin wa lam yukhrijukum min diyarikum an tabarruhum wa tuqsitu ilayhim inna Allaha yuhibbul muqsitin. Allah n'amugamba nti Allah tabagaanangako okubeera nga muyisa obulungi n'okukolagana n'abantu abatabakolako bulabe mu busiraamu, abatabayigganyanga na kubasengula kuva Makka kujja Madina. Mubeere benkanya, mubayise bulungi. Allah yagala nnyo abantu abayise obulungi. Nabbi yagamba Asma namugamba suli ummak, genda oyise bulungi maamawo. Naye awo munensonga nabbi bwe yali amugamba okuyisa obulungi teyali musiraamu. Wakadhalika ni Nabbi sallallahu alaihi wasallam bwe yali akola daawa ye esooka, waliwo endagaano gye yakola n'abasajja abaava e Madiina, baali batono nnyo nga 6. Ne bagenda ng'endagaano ya kiro, ng'endagaano ya kyama, nga yakumukuuma, kubanga abasajja abaali tebannakkiriza baali bagala kumutta, baali bamulwanyisa. Naye Nabbi sallallahu alaihi wasallam weewuunya omuntu gwe yagenda naye yali taata we omuto awamu n'ensonga teyali musiraamu. Ne bagenda ne bakola endagaano, era taata we omuto ye yasooka okwogera n'agamba nti munaamukuuma, temumutuuseeko bulabe, munaamuwonya, anaabeera bulungi, naye ng'ayogera ebyo si musiraamu, ng'ali ne Nabbi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Oluvannyuma Nabbi n'alyoka ayogera. Kikulaga nti olw'obukulu bw'abantu be tulinako oluganda, Allah yatulagira okubayisa obulungi, kababeerenga basiraamu, kababeerenga si basiraamu. Era ekisembera ddala mu Oluganda at least bw'obeeranga tokyasobola kugenda gy'ali, osigala kubeeranga omusabira, osigala kubeeranga omuteeka mu dduwaazo, Allah okumwanguyiza embeera, Allah okumuluŋŋamya. Bw'abeera mwononefu Allah amugye ku bwononefu, bw'abeera si mulungamu Allah amuluŋŋamye. Muganda wo tolina mbeera yonna gy'okutukako naye gy'oyinza kubeera noga nti gundi namuta. Abamu bannyinaffe bannyinammwe abamu baafumbirwa, temumanyi gye baafumbirwa. Toyitayo mwannyuku n'amala emyezi 6, mwannyuku n'amala emyaka 10 noga nti gundi yafumbirwa Khalid. Naye tugenda naye okulaba mwannyuku Khalid gy'ali ali atya. Waliwo sahabi wa Nabbi yudhkaru annahu daraba zawjata, kyogera nti omu ku basahaba ba Nabbi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yakuba mukyala we, faqata yadaha, n'amukutula omukono. Bannyina b'oyo sahabi ne bagenda ne bajjayo mwannyinaabwe ne bamuleetera Nabbi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, bamugamba nti ya Rasulallah, mwannyinaffe laba embeera gy'alimu, baawa amukubye n'amukutula n'omukono. Nabbi sallallahu alaihi wasallam n'amutumya n'abagamba tugende mumuleete. Ne bamuleeta, Nabbi n'amubuuza nti kam asdaktaha, omukyala ono wamuwa amahale ga ssente mmeka? N'amugamba namuwa bwezi ne bwezi. Nabbi n'amugamba nti muddiza amahale ge wamuwa abeere ng'akuta oluto ogende. Awo tewakyali bufumbo, temukyasobola kubeera mwenna, kuba nti omukyala atuuka n'okukubibwa n'amenyebwa omukono. Naye abaataakirizaako ku mbeera eyo okudda mu nteeko baali baani? Baali bannyina b'oyo omukyala. Naye bannyinaffe olwaliro gye baafumbirwa mugende mwebuuze bali ku mbeera ki? Abamu baafumbirwa abasajja, oyinza okusigala nga mwamufumbiza ekisajja kimafiya, oli mutuukako mwannyoko nga kyamukuba ne kimugyamu n'amannyo, naye obulumi mwannyoko gwe mwawangalanga naye, lwaki tolambuddeeko? Waliwo mikwano gyange beetera okugamba abagagga ne mbagamba nti muteeka mu mmotoka amafuta 215, naye nga mwannyoko obufumbo bambi bwamulema, ali ku luguudo alina ka kiyosiki atunda gonja nga kapito we wa 3,000. Bw'asuubula gonja n'atundako ogw'ogumu 8 nga yeebaza Allah.
aga nti nebaza Allah Mungu ampadde baraka gonja atunzeeko ogumwaka 8 kati baraka ziri ludda waawo ogumwaka 8 capital we wa mitwalo 3 oba 5 nenga gwa amafuta onyoga mitwalo 10 ga 15 oli bulungi otiba abamu mwakulembeza bakyala bammwe ku baganda bammwe osingana amaka agamu ng'omukyala buli kintu kyonna yasalawo omukyala buli kimu yalamula omukyala bw'ayogera tekiddibwamu kyaba ayogedde n'akugobako abooluganda bonna bwe n'olowooza nti oli ku kirungi oli ku mpeera oli ku ibaada naye nga kyokola si kya musiramu okumanya abooluganda balina eddaala ddene oba oyagala okukitegeera singa Allah subhanahu wa ta'ala akujjulula mu nsi muno n'ofa n'oleka abantu babiri kwotegeerera ani asinga obuzito mathalan ng'olese mwannyoko n'oleka ne mukyalawo nga tolina muntu mulala gw'olese abo babiri bokka Allah subhanahu wa ta'ala bwe yatuuka okugaba ebintu ebyo eby'emmaali gy'oba olese mathalan senga olese millions 10 oba oyagala kutegeera mwannyoko azitowa atya Allah subhanahu wa ta'ala mu shariya mwannyoko yamuwa hafu ya sente z'oba olese ku millions 10 mwannyoko afunako millions 5 ate mukyalawo afunako millions 25 ne bw'oba olese abakyala 3 weewuunye tetukyusa mutemu ogwo era tubawa millions 25 ne bazigabana naye mwannyoko afuna 5 ne tumala waliwo ezisigaddewo 25 ne tugenda mu baburrat ey'okuddiza baburrat ne tukwata millions 25 tuziddiza omuntu asinga okubeerwa ku lusegere ennyo ku ggwe tugenda okunoonya nga abo bombi ezibaleetera ensonga okusikira omu nasabu kuba nti akulinako oluganda omu mukyalawo yennika okufumbiriganwa ne tulaba nga oluganda lwe lusinga okubeera olw'amaanyi millions 25 nazo ne tuziwa mwannyoko mu bufunze mwannyoko afuna millions 75 ku 10 mukyalawo n'abeera nga afunye 25 ekyo kikulaga nti mwannyoko ali kumpi nnyo gy'oli okusinga mukyalawo gwe gwokulembeza mu bintu byonna kubanga mukyalawo asobola okunoba naye mwannyoko agenda kusigala nga mwannyoko mu bulamu bwo mu bukadde bwo mu kufaako agenda kusigala nga yoyi mwannyoko Allah kyeyava amukulembeza ng'alina eddaala alisinza ne mukyalawo naye abasiraamu bangi tebakimanyi era bw'oyogera ekyo abakyala abamu banyiiga agaali kati bulira oyo ekikyala by'okwogera naye ntera okubagamba nti si kibi naawe olina bannyoko naawe oyinda mwannyoko bw'alifa nga naawe ofuna 75 naawe tokayana kubanga naawe oyinda bannyoko so Allah subhanahu wa ta'ala bw'atyo bwe yakulembeza abantu be tulinako eŋŋanda zaffe mu bintu byonna be bantu abatuli ku lusegere lambula bannyoko bakubire ku masimu abamu subhanallah batambula awamu n'ekyo ne ayati ez'empitirivu ne ahadithi empitirivu ezikubiriza okuyunga oluganda osiŋŋaana abantu abamu ng'ate yasaa yatambula ng'ekimutambuza kukutula luganda nga kiki ekimuli ku mumwa naye baddu ba Allah tabaraka wa taala okukutula oluganda min kabairi dhunub lyerimu ku mazambi amanene agasinga obunene omuntu okuba tokolagana bulungi na baluganda lwo nabbi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yagamba nti la yadkhulu aljannata qati'ur rahim omuntu yenna akutula oluganda tagenda kubeera nga ayingira jana tagenda kuyingira jana baddu ba Allah tabaraka wa taala muadatul aqarib omuntu okukola obulabe ku booluganda n'okubakyawa okukyawa okw'olugenderezo nokuga nti siriddamu kukolagana na gundi wallahi bala wanadaama waadama ijabati dua zibira bala Allah zaba akuleetedde nakuba nti edduwa zo tezaanukulwa nakubeera nti oguddewo obulabe obw'olubeerera obutalivaawo omuntu okusalawo noga nti tesigenda kukolagana baluganda kubanga nabbi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yagamba mu hadisi ya Aisha radhiyallahu anha yagamba nti inna arrahim muallaqatun bil arsh Allah oluganda yaluwanika ku arshi ye taqul lugamba man wasalani wasalahu Allah omuntu yenna ananyunga Allah amuyunge waman qata'ani qata'ahu Allah omuntu yenna anankutula naye Allah tabaraka wa ta'ala amukutule ekigambo kuyunga n'okutula kitegeeza nti oluganda lusaba kyobola mu ahadithi endala nabbi sallallahu alaihi wasallam yagamba nti Allah bwe yatonda oluganda yaluteeka ku arushi n'alubuuza nti ala tardi an aslima wasalak tosiima nnyunge buli anaakuyunga kubanga ekyo ekifo kyo wooli wa aqta'a man qata'ahu nkutule buli anaakutula oluganda nti kyekyo nze nsiimye Allah subhanahu wa ta'ala era buli muntu yenna agenda kubuuzibwa ku nnaku lw'enkomero ku luganda lugenda kujja ku nnaku lw'enkomero nga tashhad nga lujulira ku buli yenna yaluyunga era nga luwa obujulizi ku buli muntu yenna yalukutula kati abamu muli mu nsi muno
nga mulowooza muyina ebizibu, mulowooza muyina ababaluga, mulowooza emirimu gyammwe tegitambula, naye nga buli nnaku oluganda lukusabira. Luganda te Allah mukutule nga naye bwekutula. Ekigambo kukutula kujja baraka mu mirimu gyo, kujja baraka mu bulamu bwo, kujja baraka mu byokola. Oluganda lusabira omuntu Allah mukutule. Oluganda lusabira omuntu nti Allah muyunge bw'abeera nga aluyunga. Tokola nga ibadallah baddu ba Allah tabaraka wa ta'ala okuyunga oluganda n'okolagana bulungi n'abantu b'oyinako oluganda saatun fi rizqi wa barakatun fi lumri. Allah subhanahu wa ta'ala akugaziyiza ebyenfuna n'okuteera emikisa mu buwangaazi bwo olw'okuyunga n'okolagana bulungi n'ab'enganda zo. Nabbi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam yagamba man ahabba an yubsata lahu fi rizqihi wa yunsaha lahu fi atharihi falyasilu rahimahu. Nabbi yagamba nti omuntu yenna awulira ng'ayagala Allah subhanahu wa ta'ala okumugaziyiza mu byenfuna, Allah jalla wa ala akugaziyize mu byenfuna ng'ate mwenna mukyetaaga. Wa yunsaha lahu fi atharihi, era omuntu awulira ng'ayagala Allah amuwe obuwangaazi obuwanvu, falyasilu rahimahu, ayunga oluganda akolagane bulungi n'ab'enganda ze. Allah ajja mumugaziyiza ebyenfuna, Allah ajja mu obuwangaazi obuwanvu. Abamanyi ne baawukana ku buwangaazi obwo Allah abwongera atya? Abamu ne bagamba nti Allah amukira baraka mu myaka gye n'amuwa al-afiya fi lbadani wasihhatun wa albarakatun fi rizqi. Abalala ne bagamba nti langa Sheikh Albani ne bagamba nti la yustaghrabu an yamudda Allahu fi umri hadha ar-rajul min ajli silati ar-rahim fa inna Allah la yus'alu amma yaf'alu wa hum yus'alun. Sheikh Albani yagamba nti la, Allah asobolera ddala okwongera ku myaka gy'omuntu. Baba yamugamba kuwangaala 6 n'amuwa n'amuwangaala 7 olw'ensonga y'okuyunga oluganda, kubanga Allah tabuuzibwa ku kyaba asazeewo, ate ffe Allah subhanahu wa ta'ala agenda kutubuuza. So okuyunga oluganda nsonga mu nsonga z'okubeera nti omuntu Allah akuteera emikisa. Abamu mu ffe tuyinza okubeera nga tetuli balungi mu maaso ga Allah, naye nga Allah atugabirira olw'abantu betuyambako, olw'abantu betuyambako mu famire zaffe. Nabbi sallallahu alaihi wasallam yagamba nti wa hal turzakuna illa bi du'afaikum, mwe mulowooza waliwo ensonga esinga okubagabirisa ng'abantu abanafu mu mmwe muyamba. Abamu Allah atuwa riziki n'agitugaziyiza naye nga tetuli balungi, naye olw'okulaba nti oyambako abaana ba muganda wo, oyambako mwannyoko, oyambako muganda wo, oyambako abaana batatawo abato, Allah n'akuteera baraka mu maali yo, naye nga tobadde mulungi nnyo mu maaso ga Allah subhanahu wa ta'ala. Era sobola abamanyi baffe bagamba nti omuntu okugenda okukola hijja ey'okubiri oba ey'okusatu, n'omuntu n'akwata ssente ez'okukola hijja ey'okubiri n'azizimbira mu muganda we ennyumba, okuzimbira mu muganda we ennyumba n'ava mu muzigo, ky'osinga okufunamu empeera. Oba okubeera nga oyambyeko muganda wo n'omufunira omulimu, ekyo ky'osinga okufunamu empeera mu maaso ga Allah subhanahu wa ta'ala. Abantu abakulinako oluganda, taatawo, maamawo ne bannyoko bonna, bw'obeera ng'obakoledde ekirungi mu ssente ze wali badde okola mu hijja ey'okubiri, ky'osinga okufunamu empeera. Lwaki? lianna ajra alhajj, olwokubanga empeera za hijja munhasru anka faqat, zikoma kuggweka agenze n'ogikola ey'okubiri oba ey'okusatu. Wa amma fadailu hadhihi al-a'mal al-madhkuratu anifa, naye ate empeera eziva mu mirimu giri gye njogedde, wahatta ne bwekuba kulabirira muzikiti, abayi baga nti okulabirira omuzikiti, okuzimba omuzikiti, okuzimba essomero ly'obusiraamu, okuyamba bamulekwa, kisinga okugenda okukola hijja ey'okusatu oba ey'okuna, kubanga empeera eziva mu bino tataadda ila ghairihi min annas, abantu bangi bafunamu mu mpeera ezo. Naye ate hijja ekoma kuggwe awamu n'ekyo nga hijja ya sunna. Bwe butya ng'ozimbidde muganda we ennyumba, n'omuntu ayise obuyise mu kkubo ne bamugamba nti ennyumba eyo fulaani yagizimbira muganda we, akusabira eddwa, naga nti musajja Allah amusaasire nga Mungu yamuwa omutima omulungi. Butya ng'omuyigiriza omulimu, n'omuyigiriza omulimu n'atandika okugukola n'abeera bulungi, baga nti ogwo omulimu fulaani yagwiriza muganda we, ne bamulaba ng'ali happy, ne bw'oba ofudde baga nti gundi Allah amusaasire, kubanga yalumirwa baganda be, yabayigirizanga emirimu. Naye wa ashaddu min dhalik, ekisinga okuba tajidu ba'd an-nas, osiŋŋaana abantu abamu abooluganda nga bo bali mu bintu byakuvuganya buvuganya, gundi sobola kumuyamba baba ajja kunsinga, gundi sobola kukola kino naye n'akikola. N'osiŋŋaana abooluganda abamu nga tebasobola kutuula mu muzikiti nga wano bwe tuli, nga nti sula bw'asalira muzikiti ogwo sobola gusalira. N'osiŋŋaana abooluganda nga tebasobola kutuula ku mmotoka emu, sula baba batuddemu emmotoka sigituula, tebasobola kulya ku kijjulo kimu, naye awamu n'ekyo nga baaluganda. Wa akhtaru min dhalik, n'ekyakabengi